Hi guys, I'm dressing up. I'm from showering. Today, I've come, let's talk about everything. I'm in a very bad mood, by the way. Nekamala okwambala nva kunaaba. Hi, let's go to the sitting room. Oh, I was in the bedroom. Ooh, let me clean my camera. Hi. Hi. So bring me the red chair. The red chair. What are you eating? Ice. Let me first turn the camera for people to see. Ooh. Hi. Someone is eating ice. Aww. You ice. Ooh. Who gave you ice? Auntie. You ate banana? Auntie, why the banana? Now, why did you go and finish yogurt? Hurry up. Hi. Go and finish your yogurt, please. Kathy today didn't come to work on your hair. Huh? Kathy had to come today, but she didn't come. So I'm in a rush in my face, auntie. What? Which ants? Where did you find them? Okay, I'm going live. You first, maybe you go play from out, but the sun is too much. You go? You're going to wait for food. You go sit on the dining table.
Be careful. Hey, be careful. Where is she going? Solange, where are you going? Where are you bringing your chair? I'm going to use that chair. You sit on the dining table for auntie to come and give you food. Look at that sausage. Okay, now you move me. I'm going to go live. Here. I'm going live. I'm trying to get somewhere. But I'm complaining at you. But a bicycle to Agamba Jeta Saturday. Hi. How are you? Hi guys. How are you doing? I'm at home. And everyone say present. Whoever is present. So compare your package. Everyone say present. I'm actually home before I go to Lusania. Saturday I'm supposed to take my kids swimming, but the mood is down, so we will skip that one today. Wanji? Everyone say present. Let's talk about a few things. Let me tell you right, like we cannot keep quiet every day. We can't. We are mothers, we are people that have kids, and our kids are going to watch these live videos in the future. She's very exposed. I try so hard for her not to be on social media, to be to be a kid. So night time is going to come. Controlling mwana kubera mwana. She's going to have a phone. She's going to watch live videos. Blogger gamba mbuwa rated abatata we. Can you imagine? That is not right. Uchitegera nzo mwana wange taina na chamanyi nti oba mami ne daddy they are not talking. Uchitegera. But I tell her that he traveled, that he's busy, but he will come and see you. I'm not going to spread hate to them. So please don't help me spread the hate to them, because they are going to talk about those live videos. You do. Let's reason. Let's not tatukula muwawa wade tuwechawa kubanga musajja aleka yechawa nnyo bagamba zonto bagamba sitani. He can talk whoever. Ne tetuwechawa nnyo ne twechayiramu nebyabalala. Let us not spread people's hate for them. They're spreading a hate eribana bange indirectly, but ukeba kule they hate me. Auntie kali wake nkutumye njega teleza sim, but ukeba kule they hate me kubanga gwayogera ebyaswaka bakolo jago ziguyo wano wape ku maths ntuleni wabwe okitegeera. Let us please learn to respect people. Respect. Let us learn to respect people. Ne privacies are where we don't know what they go through to live. Tomanyi. No muntu gwolereza tomanyi kyatuukawo. If I say let me wake up, I njogere kyatuukawo, then it will be a different story. It will be a different story. Banyabo mumazeewo yogati. Mumumazeemu. Temuntabula bwongo bannange. Solange, you go finish your yogurt. Please. Kamala okuyombako nono Mukyaala. Madam Solange, please, can you finish your yogurt?
Bring your yogurt and sit with me, yeah? Enchi? Ne yogurt ebosa mwono na nawe nga bamunywako bitundu kati amuba mwasumuludde waaki. Omwana wasumula ka yogurt eno kamala mumpa waneno kugundi ku katebe. This is where I stay. Kampe kabumpe bwombi ntebe. Ebadala bunzi jako banyini bwo. This is, yeah. Mochitegere kati ndi wabwera bana bandi balikana. So guys, ngeze kuteeza ngundi yange yamenyeka. Ntabuse kati ndi mukuyomba. Anagambye rotabuse bambi ntabusa wenkoma mukutabuka because nze sikiriza buchai kuntuusa wala. You wanna go bade? Finish all of it. Njagala genda off for 1 minute. 1 minute. Okay, I'm back. Muchitegere. Why don't you guys go and sit on the dining table? I'm live, please. Okay, I leave you here. I go sit in the chair. Okay, you sit here, guys. Mumutule wano nje katika ambagiride. No, I can't swim. Ndiku live. Auntie, I'll tell you sawa yangu. Muchitegede. If I start talking what happened, it will be a different story. No mutwalo zanti amanye chatuka utamani. They don't know. I am not someone who can wake up and refuse my children to see their dad. Why? For what? I'm not that person. Sirio yomuntu. Wachitegera. And whatever they're saying, Eunice, kebera okusimuza kya mmotoka abannango kimpeereko ono kireka kiri awo kameza tekirimu. I'm not that person. Muchitegedde. And then they're making my man uncomfortable. The man they're attacking is yamanyi how I sleep and the kids. Yamanyi what I eat. Gwenkubira ne mugabana ekiganye njagala emitwalo 10 ngule pampa. Wachitegere. He's the man in their life now. They respect him. They don't call him daddy. They call him Uncle Henrie. Kubanga he's like a dad, but he's a very good uncle to them. Wachitegere. Tena negativity. He's not someone who has ever done anything negative. Taina budibwa negativity bambi. He's very uncomfortable about everything. He's getting hurt because he's so emotional. Because for them they have to prove a point. They have to get likes. I'm not happy. Banange mundeke. Wachitegera. Me, I'm not here to fight Peng or to attack him. For what? I don't have negative energy. That is not how I run my life. Sisakera kumachane mbiranga na negative energy. Chitegeza negative energy. Genda kubana bange, ku family yange, ku nyumba yange, ku mulimu. Ntuke nyombe n'abakozi bo ku mulimu bange. Manager w'olusani ya mvume baby wange anjagala kubanga munange banyiziza penge musajja ali eyo simulabangako. Abera ku social media yangambye wembandi kidomulo bandi andeke ate lwaki abanjagala abalekanira abanyigiriza. Yes honey. Yeah. So I was poured. Oh, go bring something and clean. Ochitegera. Ochitegera. I'm not going to wake up mbere ne negative energy mberenga ensi yonna njiyugumya kubanga bannange banvumye. No, let me have my peace of mind. I know what I go through to be who I am. Obandichi mundeke. Don't attack me. Don't attack my man. He knows
what I go through. He has been there for me. He respects me. Please don't. Mumuleke. He's a very, very, very good person. Mumuleke omusajja wattu bambi. Let him be. Penge wesonyiwe Henrie. Nesonyiwa nze sina buzibu. Abana baabo banyirira balaba. They're not complaining. What? She's sorry, can you please clean where you've poured yogurt? Oh mana yomba, don't go sao. You're also like a baby. Ayoli waita. Ochitegera. You get the point. Let me enjoy my life. Don't attack me. Don't attack me. Maybe you expect me to attack back, to shout back. I'm not that person anymore. I was that prima in 2 years back. I was that prima 2 years back. Right now, I'm someone who wants my peace of mind, someone who is focused on whatever I'm doing. I'm focused on my business, my children, my man. He's a perfect person in my life. He does not judge me. He does not judge me. Despite everything people have talked about me, he has stood by me. He has been my best friend. So, can't you cooperate in peace, dear? I don't want to go into details, but what you have to know is I have not denied Geosteady to see his daughters. He can wake up tomorrow morning and say, Banange, njekala kulaba bana. Ochitegera. Era binene bituse about the kids na yabireta na bireta. Zabana bali okay. They're not complaining. They eat, they drink, they sleep, they go to school. So it is up to you to provide. I'm not going to come to you. Sigenda kugenda ku police, sigenda genda ku TV. Ntibanange. I can't. Negwe omuntu akera kumacha igoye ne mugamba toso akwa primary chikumi, then it is okay. Prima is going to survive. Olwakuzalawa chiche echo kyebajja okulya kye kiriwo. Paka we tunafuna ebirungi ne babirya. Nga musimu lutalo. Jose abantu bamanyira byakulaba lutalo bannange labirira abaana. I'm not that person. I am not. By the way, I'm a very, very peaceful person. Recently, sikyasobola. Bukuyomba. No. But it was too much. Prima, you ignore, like I've ignored, but I'm not going to, everyone will come and disrespect you, and then you ignore in the name of Banange, ignore. Me, I can speak. I can be bitter, but I don't want to be bitter. I am not a bitter person anymore. So that's why I'm so peaceful. I'm actually talking about this. Siyo Mbasira, and I'm very peaceful about this. I'm not bitter anymore. Ebyali binfula bitter byava ombulamu bwange tebigenda kudda. No one is going to wake up and make me bitter. Okitegeera. Tugenda kera ku makyambumbu mwopisa ekidomola. Mbwabi bitter. For who? I have to look good for my clients. Sigenda mmera nkanyanya sigenda kulemerera kwesiga serum bulungi na kizigo mu face. Kubanga ndi bitter. Amayo osobera bitter ne birabya n'okwesiga ekizigo. Ani nze Prima Kadashi. Mukwano nze nina okunyirira ninobera nga ndi ku muzuri. Olaba. Ninobera nga ndi ku muzuri. Ate mbere bitter. Bitter is for miserable people. Bitter is for sadists. Bitter is for people who love revenge. Bitter is for people who don't have visions. Bitter is for people who I'm not bitter. I'll never be bitter. Not for anyone. Let me tell you, whoever is here, tell Geosteady he can call me. He has my number. He can see my number on social media and see his children. No one is going to stop him. Naye ate tugenda kubeera ng'ozungira ku baana b'otalabirira oba olina okukimanya nti abaana mbagenda balaba nina okubalabirira ate mama tagenda kunkaka ssente
nina okuziwayo nga neeyagalidde okitegeera banaye abakazi temubafuula babi kubanga abaana mwazaala bana wamu banaye mutuleke bambi mutusaasire bw'aba yamutuma kati nange kati nze neeyogeredde sigenda tuma muntu njogezza mumwa sina gwe nagana laba mwana ennamba yange weeri abagala omwana bankubire bansange wendi naye bamulabe mukitegeera oba mwagala omwana wange abeere ng'azungira mu bantu kubanga bamanyi waasula oba waalya omwana ajja kubeera wendi paka ate sigenda kufuna bannyombera ndowooza abeera my live tetusazikola kati live yino ngikoze neeyogeredde penge nesonyiwa Geosteady mubuuze lwaki tayalaba baana twakoma okwogera wano eno nga musaba school fees mu lockdown eyaluli yaŋŋamba atya mubuuze prima wamugamba otya bannange temusala gwakawala nga temunaalaba gwakalenzi mukitegeera alina ensonga lwaki tabalaba kakati bannaye don't abuse me and my man and my family don't attack me oba mwali mulooza mutugenda beerawo tuleebeete tugende ku sipaaka bannange abaana bajja kulya kye tunaalyako bajja nnyo kye tunaanywako bajja kusoma bajja kwambala bajja kukola zi birthday bajja kuwuga bajja genda buli wamu walungi nebulaya bagenda ssomerayo iye nga tetubakubidde tetubanoonyezza naye mulekerawo stop attacking me stop attacking us stop attacking my sweet man please don't he's a very good person talina buzibu ku muntu mumwesonyiwe social media nze neno nga sijiwa budde mostly about family but it is too much obeerawo omuntu akumentioninze penga akuvumi omuntu akumentioninze penga akuvumi I was like what penga anvumira ki ze penge simanyi nabimukwatako siraba live ze tankwatako era nziraba mentioninze leero nkedde ku machana eno nengamba bannange omuntu amentioninze ogenda okulaba banvumye negamba nze gwe bavuma bwenti nnakuziza gwaki nsobola okweyogerera nina omumwa nengamba kati kanjogere tonvuma nze sirina buzibu sikulinako buzibu Geosteady gwowolereza ye kenyini yasalawo obutalaba baana kubanga nasaba school fees okitegeera kati omwana gwotaba school fees tomanyi kyaya tomanyi kyanywa tomanyi kyayambala enamba yange tagimanyi eri all over social media kwasobola okunfunira okitegeera eri all over social media tankubiranko neyaŋŋamba ayagala laba baana kubanga naye akimanyi tabawa talina kyabawa kati oba onkubira mbuki mbagala abaana mbuki wano yaposinga mbu abaana tebamukwatako kale yali mudeekanira mbu namumma abaana nze simmanko muntu mwana n'omu simma naye omwana musabe ng'olina ky'omuwa era nkubira essimu ng'omwana oguze amata ng'omwana osasudde pampa osasudde shato omwana agendera mu shato ku ssomero asasula sente meka shato okuva emuyenga w'embeera paka eri gyasomera Ntebe Road oza sente meka bannange mundeke I am doing me I have not attacked anyone oba mwagala ndeekaane bino nebyatukawo mu relationship ebyo sijja byogera naye temundeekaanira tondeekaanira nze tondeekaanira ku social media tondeekaanira tomanyi omuntu akugamba mbu abaana samba nabamumma mutuuze akubuulire lwaki tabalaba oba yali ankubiddeko n'essimu nti bannange abaana munjaga balaba ne mugamba mbamumye tasajjikuba kubanga akimanyi talina watandikira ngatandika atya okitegeera tasobola because talina watandikira naye omusajja wange mumazeko emirembe omwana yabeera naye yamulaba mubada mwagala akola atya aleme musitula aleme kwogera ku birthday ye kubanga si yagula mata si yagula emmere gyalya oba owulira oyogala abaana bo obeere ng'oli nabo beera mu bulamu bwabwe coparent zisigenda ko muntu coparentinga sindika school fees
sina budde bonze bukubira simu sina gwe nagamba gwe nagaana ko parentinga ale sina gwe namma mwana nabanvuma munzijeeke emimwa gyammwe abanvuma munzijeeke emimwa gyammwe nze sina muntu n'omu gwe nali nsaba ekikuumi kye sina n'omu n'emikwano gya taata waabwe sina gwe nali nkubidde mbu njagalayo akakadde tewali buli kimu nkikwasaganya bwogu ne bankubira n'essimu mbu abaana ki abaana ani abawadde ekyokulya ani abalabiridde ani abajjanjaba. Put some respect on my name please. Munzijeeke emimwa by the way nze sina budde bw'abantu era kyova tonda balaba mu bintu by'abantu matona alina bikiibye tonda bawe neesiba ku bantu tonda bawe ndeebeetera ku bantu. I'm not that person. Nze neemalirira ekitono kye nina kyekyo bbanga mumufudde and comfortable kubanga ki mwali mwagala nsigalawo nga siina musajja ndibye kubanga ki oba oyo gwe nekyaba naye bamumpimako bannange temundegako mimwa temunkyankalanya bambi gwe Kenneth biki nja kuzaala nga njagadde tewali agenda kunkaka kuzaala abaana benina agenda kuba abaagala ajja basitula buli kimu ajja baweeka ate kati ngenda mutimba nnyo ng'ali nabo ng'azannya nabo nga balya batambudde bagenda swimming anti ebimu sibipostinga kati ngenda bipostinga ddala kibalume kubanga era bibakolera bibaagala bibatuusaako n'abibakolera omwana takera nkuba nene ku makyambo ayagala kino nada kigula temundegako mimwa. Buli omu omusajja gwe mugamba munama abaana alina abaana tabayina abala be yazaala babaaki abanga basinga onyirira bayagala atimbe ku social media gwali nabo bannaye munzijeeko akamanyiiro ngesigala labirira mwana anyirire omusajja yekubye bifaananyi mukwano Kenneth Proclaim Henrie bamuzina nga bamuzina mukwano tonyumiza tewali musajja gwe banzaala naye tewali n'omu gwe banzaala naye nava mu lubuto n'obwogu gwe batwala ng'agenda tebuddenga munakungamba ebyo mbu omusajja bagenda mutwala omusajja bamutwalanga n'embeerawo okitegeera bamutwalanga aye n'abamututirawo ne bamumatwalako kati mubuuze mumugole akyaliyo oba akyali naye oba ye yazaala omulenzi. Common sense is not common naye mukwano common sense yeetaagisa mu bino ebintu bya relationship. Omusajja si yasoose si yasembye kubanga era naye yamutwala naye bamumutwalako ate kati abaana bange be bakaabirira okulaba abanyirira bendiisizza emmere bannange baddiya ate ngenda batimba nnyo ngenda sukkawo akuba abaana saganyinyo bakooya kyova abaana bange babeerayo eyo mukava bambi babeerayo beeyagala tebalina buzibu kati mmwe ab'emimwa ne muddaawo ne muleega emimwa abaana nnyo omwana wano waliwo amugulira pampa omusajja nja muzaalira nga ntuuse okuzaala temugenda kunkaka kuzaala omusajja ajja kubeera n'abaana bange ajja basitula ajja baweeka ajja kutambula nabo bikyagala ndowooza baba muyite na daddy ndowooza kyekibulayo bamuyite daddy kubanga he's the daddy in their life. There's a difference between a father and a daddy. Daddy yayiwamu amazzi aba yamala kati sorry father yayiwamu amazzi yamala ogwe yagukola kati daddy naye ali mukola ogugwe anyambako kuba njagala omusajja wakwagala n'abaana bo mukwano weesunangako bakuba nayo nene bibuwa by'abasajja okitegeera nze munnange oba mwaga musajja nga abeere kibwa si kibwa anfaako n'abaana ne munamuleekaani ne munakola ki anfaako n'abaana amanyi mmwe Abanayuganda mukitegedde kati bankubira amasimu g'olusaniya ngenda ku lusaniya kangende nkole naye nga ensonga eyiseewo temuddamu kundeegako mimwa mundeke mu abaana mubaleke temuddamu kukooya musajja wange bambi mumuleke. He's a good person talina buzibu
He has no negative energy. Taina. Bambi ndoza ne wasanga ne Georgia so mugamba how are you? Olina mkubo oli anti munnange cloud chasing. Okulaga ensi nti waliwo beef. Tewali. There is no beef. Mukitegeera tewali beef. Tewali na budde. Nze sina buzibu nti ne Geosteady ze sono kwa challenge ya kayimba ke ku TikTok. Ii. Nso kakola. Naye munnange. Nzikubanga sina. Me, I respect him. That's the first thing. I respect Geosteady. I respect the fact that we broke up. I respect his women. I respect that person. Because Biagana, someone moved on. I have to respect their decisions. Respect mine too. Mine. How about mine? Kenneth proclaim mukwano muna negative energy o mutwale eri toyina kyongamba. Toyina Mageni Kenneth, Mr. H is perfect. He's fine. Namaganda Shiba, hi. Akura mojja kubona. Bwe majja kuwona buli atanjagala ajja kuwona. Munvumye mwaka ku mwaka. Nzuno sivaawo mwaka ku mwaka. Ami omumanyi lwaki wendi nkola binkwatako. Nze tugenda kunsanga mbuvuyo mu ntalo, gundi yakubye ono, gundi yayogedde ku ono, gundi yavumye ono. Nedda, I go where I'm invited. I talk to who talks to me. So mukwano tobereyo noloza mbuno nja kwetaaga nja kunoonya. Nedda, I go where I'm invited. Era abali mu bulamu bwange beebo abali mu bulamu bwange nange ndi mu bwabwe. Bw'oba toli mu bulamu bwange nange obwange tujja vaamu. Sijja kunoonya. So mukwano nze tuddamu kunjogerako. Saagala banjogerako. Soka siri muyimbi nti njagaba wakabi. Sina luyimba mu promoting a hit. Kati tonja samira. Just respect me. I'm a mother. I have children who are going to wake up tomorrow and watch your stupid lives on the internet, and they'll see you disrespecting me. They'll see you spreading a fake gospel about me. I'm not that person. Nina abana, baina ba class teachers, ba classmates, all that society. Ochitegeera. You know ku respecting ganze. Because I have a society, another society, telling up social media that respects me. Then don't spoil me, my picture, my face, my life. Mpa tompa nyingi. Walo juice. Please. I'm going. Anyone who wants to come on live, come through. Petit Fifi, hello. Amani, let me tell you. Bano ba fathers, babera balabanga. Bwe mwawukana n'obeera mbobaki mbobobeera ofuuke kibwa osiraane obeere you're not you bakabirire okitegeera munaye. Cloud chasing is not in my DNA. I don't. Sigenda kuddaawo nkaabe kubanga mu lubuto bansindika bwombwe bati nenvaayo. Savayo na muntu na mwana wa muntu savayo na lulenzi lwonna munnange lulenzi ndusanze ku nsi okitegeera katoba twawukanye mukwano. Mba siina sikwinako nno na buzibu nze mba ndi okay. Nkusanga abatwebuuza ne twebuuza sina buzibu.
I don't have hate. Babera balaba bakimbuki. Omuntu nakuvuma. Kumacha nakunywerako obuugi. Olegulu nakunywerako walaji. Si atunulanga ki. Olegulu akunywerako walaji. Kumacha buugi. Breakfast nalya bimukene naye era nakwasamira. Mukwano. Ani gofula topic. Ani gonywera ku mmere. Temuddamu temumanyira bantu. People go through a lot to be what they are. Okitegeera. Kyonna kyendi kyekyo oba ndi mubi mbeere. Tompasa. Tondeekanira. Tongulira kyakulya. Tongulaako. Okitegeera. Gwe tabako kyokola. Kera ku macha prima mulabe bulabi. Gwe bajja mawulire nga kwali direct. Okitegeera. Bijjeeko. Bane ba single mothers mutu lemesa obulamu. Kubanga twayawukana n'abasajja. Twette. Nze wenzija ku kintu nga tonjagala nkuba. Mpaka wenajje ewuwo mu njuyo. Awo numbe onwano nsontuge. Mu birooto byo ate. Okitegeera. Don't disrespect people. No one has disrespected anyone. Tali wadde muntu akedde ku macha n'agamba gundi olinga kino. No. Then why would you do it? Who are you? Just a motherfucker who has views and likes? We have careers. We are building our careers. Mukwano. Tuli mukukula. We are building our brands. My Lucenia is going to be a big brand tomorrow. So don't disrespect me. I'm a bitch. I'm a fucking bitch. A fucking boss. Leave me alone. Nina bana benkozesa mukwano. Bensasula salary. I think atiwali manja. Nsasula salary. Sikera kumacha kulekana. Era sikuddanga because mbadde nga busy ndi ku business zange. Bene temufumbye sausage. Sausage lutayetelezi. Olimba. Lutayeteleza sausage agamba anonyeza ma supermarket ngana naye ngatafuna. Katabana bali. Yes. To what juice? Come. I give you good tomato sauce Solange. Tomato sauce is here. Eta mutereko. Ani mukulya mmere waka. You want a big one? But sorry, now you want to spill. But you bako saw you. Gospel mukwano. I know you're correcting. Not gossip. Ngambye, you're spreading false gospel. Enjiri, abantu babulira enjiri about me nga nfu. That is what I meant, mukwano. Mukwanani, Sylvia Namiro. Mr. Good. This is a bit miserable. Kubanga. Era bibangamba mbishunya ningamba bana. No, they just bade chisusu. I woke up. Someone tagged me. After I live omuntu namvuma. I was like bana inaziza gwa chinze prima wabo. Kubera kadashi. I'm just doing me. I'm sina gonna attacking them. Sina gonna limvumia. The penge simu vuma ngako. See I want my chamba na ya prima vuma penge. Penge, I respect you mukwano. I can't. It's okay. I'm 28 years. What boy name maker? Kati ndi mukazi mukulu. I have to respect people. Kati yeba sanga ndekana ne penge munayi. Tomanya encha usolo kucha. Ebisiki nebikola ki. Nemwesanga. So it does not make sense.
me to wake up and abuse you. For what? Is it even worth it? It is not worth it. It is not worth it. There is no way hurt can be worth anything. Asa govera ngovuma bantu gwe bakupangisa vuma. Kolera lumu posta n'akapande ngagamba bobo yagala kuvuma omuntu kubira Penga essimu awo tujja manya munnange Penga agukola mulimu Penga avuma naye nze sikuvumyeko sina na kyenjogedde nogamba muntu anvuma kiki mulimu tanjagala oba tanjagala aneesonyiwa mpiteko buyisi oba ninde wenzije ewuweeka ngamugamba bana Penga nyamba ngulira epampa za kanana si za kanana mu supermarket kanana bitano bangulira lita y'amata ya 36 bangulira cornflakes omunange oba oli wadde mokera maka nonsesebula kubanga muna atete wangulira naye munaye omuntu atangulidde kyakulya atalina kyakoze sikuvumye nvumye ndero n'onvuma n'enkya bane omuntu oba nasirika pakadde okitegeera. At least let's be reasonable at some point. Very reasonable. Tubere mwako obuntu. Let us consider auntie. Juice ngata woma yadde. Oh. Wanga batadde amazzi mangi. Otabula otya? Lero kisusse. Wow. Okitegeera omuntu nvuma mbeba ki oba nakuvumye nziriza onvuma onsesebule naye nze sirina kwenvuma bannange buli anvuma nnangamu amage buli anvuma onnangamu emage pozi nga sina negative energy sina gwe ngenda kakasa nti bannange ki munvumira bwereere. N'olw'ensonga eyo, but single mothers, please keep pushing, whatever. These are storms, eh? Nchimanyi, that sometimes when you feel like people are so irritating, people are so on your nerves. You eat after you shall clean. Amanyi waliwo bw'otuuka abantu ne bakunyigiriza, eh? Naye munnange, aluta continue. I love you all. Be blessed.